Nkulembera abakyala banneekolera gyange. Be bayita bamalaaya. Bamalaaya. Basekise waka. Kati weba tuzze bulungi kugamba kyoti wattano. Otuuka eri okalatula bubi. Kati tumazeyo ssaawa 3. Shoti nga gye malamu ssaawa 3. Tongamba oso. Tuli mu gete eno abakyala banneekolera gyange oba abeetunda we basibuka. Essebo. Waliwo n'abasajja wano banneekolera gyange nga nabo beetunda. Essebo mwebali. Basajja nga beetunda. Essebo. Nga bakazi bajja ne babagula. Era weebali babayita ba transgender oba bagge. Natandikira Nateete. Omukyala baali bamuyita Goleti n'angamba jangu tugende Nateete kubanga kati muno gw'otyamu. Olunaku olwasookera ddala yaŋŋamba kolera mu luumu yange kwata kondomu gikozese bw'otyo oteeke ku musajja ng'olondooza mpezezza emyaka nga 16. Emyaka 16. Agikwata agyambaza omusajja. Musajja abataddewo bw'atyo omugo gwa Musa. N'amwambaza n'angamba kola ki weebake. Nenneebaka kati nze nali sibikolangako. Nagenda okuwulira ebintu biruma n'enkuba enduulu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mulimu tw'abanywanyi obulamu bugamba butya omukutu gutandika okusinzira okuba ate nga tukuweereza. Ndi ne Mara Angel wano ku kamera nyongera bajjukiza nti abatikomawo mu ggwanga erya Uganda Airport Pickups nja kubanga nkibajjukiza emirundi mingi nnyo. Naawe akyali ngenda mukwano gwo ng'ajja mutuzigirire buli lwaba atambule naffe tufissa akasente ak'amafuta akatuyambako okukola emboozi ezifaanaganako nga zino. Olunaku olwaleero ndi wano mu kitundu ky'Ekireka. Kireka ono munene tulina mu Kireka A, Kireka B, Kireka C. Tuli kumpi ne Leerwe. Leerwe yakamala okubanga esengula abantu wano n'okuliko abantu bangi abeeyiyizaako oba bakakalabizaako emirimu egy'enjawulo. Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa buloba ku nsonga y'okunyirira. Oba oyagala okunyirira, okustylinga enviiri, okusiba enviiri, okutimba ku mukolo, okupangisa gomasi ez'oku mukolo, ojja kubanga weekwata Betty bulambalamba, ajja kubanga ate akuyambako butereevu. Ndina omukyala wano nyagala yeeyanjule tube nga tusimbula emboozi zaffe. Sigenda bus series tugenda banga tuzikola mulabe abantu amu obulamu bwe bayitamu bubeera butya gwe gy'oli biri bitya. Waliwo gy'oyinza okulaba ng'ebyokuzannya naye waliwo emirimu gigenze gyeyongerawo mingi mu ggwanga erya Uganda nga kiva ku bbula ly'emirimu egijja kiva mu baana engeri gye bakuzibwamu education system eyimiridde etya n'ebirala. Tusanyusa okulaba mukwano. Kale ssebo nange nsanyusa okukusanga. Obulamu bwe butyo. Amannya abantu sokuba bulire ku linnya. Amannya n'eddoboozi bampita Nansubuga Ritah. Wammamba oli gino. Nga ffe tuwangalira wano Kireka B Leerwe. Kireka B wano ku Leerwe. Waliwo ate amannya agakola ssente gali ge waŋŋambako. Nze sigakyusaganga abakyala bangi be bakyusa amannya. Wanti wabamba balina agakola ssente. Nze namukwaya Diana Spice Diana. Bali manyi olinawo n'amalala agakola ssente. Tuufu weegali abaana beeyita ba Beyonce, beeyita ba Ziggy, beeyita ba Ri. Bwe gatyo mannya mangi nnyo wano agakola ssente naye nga nze Ritah sikyusa mannya gange ne ku National ID ge nkozesa kubanga ndi mukulembeze. Oli mukulembeze? Essebo. Mubeera mu Kireka Leerwe. Essebo. Kireka B. Kireka B Leerwe. Eno abamu bamanyi okuziyita ziggeto wetukusanga. Bagiyita ghetto. Bagiyita getaani zo ghetto ziba n'amannya. Tuyinawo wano abasinga bagiyita wano ewa Ghetto Ambassador. Ghetto Ambassador. Essebo. Kireka Youth. Kireka Youth. Wasaide etwayinayo Oboja. Boja Abaleerwe baatusengulawo ne batugobaganya ne tusalawo okweseeza Katakeene era nako ka Leerwe. Be babagamba mudde wano muve wali.
be batugamba nga akafo kali batugamba bakaagala tukaveeko bennyini ne batugamba mujje mubeere ku kana akataka we tuli batutuusiza ekiseera ekikaagala tuli bagamba ne muvaako essebo. Mirimu ki egyo ogambye oli mukulembeze okulembera baani? Nkulembera abakyala banneekolera gyange be bayita bamalaaya. Bamalaaya basekise waaka. Sex workers. Sex workers. Okay. Abakyala baneeno gwe omulimu ogukyasinza okuba nga nkolebwa mu ghetto wano oba waliyo n'emirala? Emirimu emirala mwegiri mingi naye nga guno gwe mulimu ogukutta kati. Naye tulinamu abakyala abafumba emmere, tulinamu bamakanika, tulinamu ab'amaduuka, emirimu emirala mingi naye wano basically tuli mu ghetto eno abakyala banneekolera gyange oba abeetunda we basibuka. Essebo. Waliwo n'abasajja wano banneekolera gyange nga nabo beetunda? Essebo mwebali. Basajja nga beetunda? Essebo. Nga bakazi bajja ne babagula? Era weebali babayita ba transgender oba bagge. Baba bali babisiyaga so si mukazi najja n'agula omusajja? Baba basajja nga beetunda abasajja banabe bajja ne babagula? Babagula wano? Essebo. Tutandikira awo nnyini batya bakasitoma bavaawo? Bakasoma naye ffe muffe wano bennyini kizibu bafunamu naye tuyinamu awo ebbala bagiyita viiki esinga obunene abayimbi bwe bakuŋŋaanira. Abayimbi Victoria Club ekireka. Abavubuka abo we babeera ab'emyaka emito era bwe babasinkana ne bafuna bakirayanti baabwe ne bagenda ne bakyetuusaako ne babawa kasente. Ne abamu bawangalira muno mu ghetto zino. Essebo. Sobodde bwongera baveyo ne bagenda sayidi eri. Essebo. Lwakuba kati beebase sisobola kuzuukusirizaayo nga baabo kuba basuze banoonya sente yabadde wiikendi. Abavubuka mwe bali balina buloogi bwamu obwo. Essebo. Bamanyi okukyazaayo keene eri abasajja ne bajja ne babaliira eno. Leero balaba nga beekola ebyabwe ebyebalungi ku basajja bannaabwe nga be basinga okwagala kubanga ffe abakazi bagamba tebatunyumirwa. Tebamanyumirwa mu abakazi. Nga kyekyatuuka. Banyumirwa basajja bannaabwe. Ate akuko mbadde sibujo sikategeera nti ate akowe kali mu kitundu kineeno. Olina gw'osobola okufuna n'omugamba jangu onyumize kuba n'emboozi n'agituviira ku ntono n'atunyumiza. Tusobola obbafuna naye kati baba beebase kubanga basula ku viiki nga bakola oluusi omuntu ayinza omumuvuga n'amutwala ewuwe n'avaayo n'akomawo. Kati n'olwekyo kiba kizibu essaawa zino okuzuukusaayo. Program tugikoze budde nga bwakumakya ssaawa ziringanga wano nnya zirako kati ziyingidde 5 we tukoledde programu eno y'olunaku olwaleero. Naye twagala kubeera nga tujja kuba nga tusenvula mpola. Oyagala tubuuzaako? Jangu otubuuzeeko wano kati nnyo ddino lyokka otuleke tugende. Ate tunakuleka pasino yimiti ogamba otya? Sembereko ogamba otya? Anti yimirira wanene wano wenti wano tubuuzeeko kati nnyo ddino tulekere Ritah n'abakyala obulamu bugamba butya? Kale ssebo bugamba bulungi. Lwani erinnya lyo? Tebampita Josephine Nabbosa. Nabbosa ate omumwa gwabadde ki Nabbosa? Nze naseredde n'engwa ate ogwo nagwo musango. Waseredde n'ogwa? Bisooto oba? Kati tolaba enkuba bw'eseerera? Omukyala ono omumanyi? Ono gwe tuli naye? Anti mumanyi nga kyeyamani waffe. Ritah y'akatebe wano. Mu bantu si mu bamalaaya kubanga nange nazaalibwa muntu. Naye olaba bulungi awo singa ozze sayidi wano. Wazaalibwa muntu. Nazaalibwa muntu era muntu gy'ali. Nawe n'ozaalayo abantu. Nange ne nzaalayo abantu era weebali. Baliwa? Kyogamba bwe yagala nabe ku lutimbe sibalina wano. Ku ssente kuba akasente baŋŋambye kiro ekyakeseza olwaleero. Naawe beera mu pulogulaamu akasente okafuna mu buntu mu pulogulaamu kati sombere mu pulogulaamu kati awo olwatuuka weekend yatambudde etya? Anti weekend etambudde bubi. Krisimanti si ya Lwakutaano kati oteesa otya? Kati abantu tebagula bulungi ennaku zino balinze Krisimansi. Tebagula ebyokulya bulungi. Oba mubaseera ennaku zino bo baseera Nabbosa. Ate baagala na byambiro ye mukazi Ritah byabeeramu okudduka wano. Batukuba baagala ebyobwerere kati obadde oteesa otya ssebo? Oba obaseeramu? Baagala ebyobwerere
n'okutta byonna Ritah byabeeramu wano. Bamanyi n'okubatta. Bwe n'okutta bibeera wano kati gwe tomanyi Ritah byabeeramu ssaawa zino. Singa abanga kasitoma nga nzize shoti eyinza kubanga eri mu ssente nga mmeka kifaananyi kiri ku ddabo. Ebanga shoti mu mmeka? Ati bakasoma bayinza obbula nga gwe emiwendo ogipaazizza nnyo lwakuba nti Christmas tuli mu December. Shoti eyinza kubanga mu ssente nga mmeka kusaidia. Kati olutankulidde gye lunaanyera. Kale gye lunaaviira. Kati weba tuzze bulungi kugamba shoti wa 5 otuuka eri okalatula bubi. Kati tumazeyo ssaawa 3. Shoti nga gye malamu ssaawa 3. Ate oŋŋamba osooka osasule. Nkugamba sooka osasule oŋŋamba mbu onampedda. Bwe muyingira munda oli anasooka asasula nemuleka mutambuze. Kati akugamba aŋŋamba onampedda. Ogenda okulaba aluddeyo. Ate ng'aluddeyo kakati munnange ekivaamu ng'omugaso kompeza ekivaamu ng'era ayongeramu ng'omwongezaako. Oyongezaako ogenda okulaba ate nga ziruddeyo nange obulamu butono. Obulamu butono bukendeera. Nga bukendeera tannyongeddeyo ez'akajuyisi wadde 3. Olwo n'okikola beeramu naawe polomonta. Leta akatebe otuleka wano tunyumyemu ffenna. Erinnya wagambye gwani? Nze Josephine Nabbosa. Nabbosa Josephine. Nga tunyumyamu okuba wano n'omukulembeze tugenda banga. Sazaala wange yesebata ekitonya. Sazaala yesebata ekitonya. Azze n'atubuuzaako wano katini nnyo. Yesebata ekitonya. Kati letayo akatebe wano tunyumyemu ffenna. Sazaala wange yesebata ekitonya. Kale ati twogende ku maaso ne tugenda kuyita tugenda kuyita awo. So tweyongereyooko n'omukyala Ritah ono ye mukulembeze wa bano. Bw'obalabalamu wano gwe mu area molero oyinza obba olina abantu nga bameka boyinza obba okulembera wano? Tuyinamu abakyala nga 3. Abakyala nga 300. Ate abalenzi kubanga n'abalenzi nabo bayina. Abalenzi tuyinamu batono balinga 40. Balinga 40. Be bayita ab'ebisiyaga abo. Ab'ebisiyaga. Ate waliwo abakazi era abaagala bakazi bannaabwe nabo era bayinamu muno. Abo tonabafuna. Abo tetubayina. Leero egenda kuba introduction. Nyagala mutegere bulungi nnyo. Buli kyolira twogerako tugenda kukola parties ezenya tugenda banga tukoma tukirambulule. Tugenda komawo ku nsonga y'abavubuka. Mulabe ensinga bwetambula. Tugenda komawo ku nsonga y'abakyala nga tuba categorizinze short chechi, longo chechi and so on. Embozi nga zino tuzikola tulina bannaffe abeera mu diaspora mulabe n'ebintu bitambula bitya. Oli eyo waleko omwana eno tomanyi biki bigenda mu maaso bawangalira mu mbeera ki bino biva ku ki oba kitegedde gavumenti ebiraba ebimanyi egamba ki erina kyeyinza okwewolereza oba guyinza bba musango gwayo okuba nti bannayuganda tebalina mirimu mituufu gijjawo gye bakola kitegedde bulungi nnyo. Ritah olabiddwako mu bifo ebyenjawulo ng'otambuza ensonga efaanaganako nga zino gwe gatso zijjawa oveeyo obeere nga okulembera abakyala n'abantu abali mu mirimu nga gino abamu gye balabanga emirimu egya sitaani. Kyenava nvaayo okulembera abakyala bano mbawangaliddemu ate nange kennyini nasooka kukola mulimu guno ogw'okwetunda. Kituufu. Naye najja okukola omulimu guno mu mbeera etali nnungi. Olubereberye nagenda okuweza emyaka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mama waffe n'afa. Mama waffe bwe yafa twali tubeera eyo Katende. Mama waffe bw'afa bamama baffe abaasigala tebaatuyambanga ate mama waffe atulesa abaana 5 ate nga yenze mukulu. Wamma nalabira ddala embeera embi kubanga twasookanga ne tugenda ne tulimako mu nnimiro z'abantu basobole otuwa emmere ng'essizoni y'emmere okuva mama lwe yaleka emmere gye yali alimye ng'ewedde mu nnimiro ne tutandika okugenda omutuna. Katende kiri kiri ku Masaka Road. Kati ne tugenda ne tupakasaako ku emmere ne tugisobola ng'ogifuna omuzira kisa n'agikuwa naye nagenda okulaba tuli mu nnyumba ebizibu biyitiridde kyenva ngamba baganda bange musigale awo nze ngende e Kampala ntandika okukola. Natuukira mu Owino. Myaka emeka egyo? Ero ndi myaka nga 7.
nentandika okulondanga obutungulu mu wino. Olwe Kampala owuliranga Kampala olwe yakuleeta e Kampala ojja otya e Kampala? E Kampala njija mu njija bweti. Nalinnya emmotoka nagiyimiriza. Nali nninamu siringi 13,000. N'omusajja ne mugamba nsaba kuntwala Kampala. N'angamba olagawa. Ne mugamba ndaga Kampala mu wino. Ne nninnya ne njija mu wino. Okutuuka mu wino obuzibu nabusanga mu kwebaka. Naye obudde ebyokulya nalondanga obutungulu ng'omuntu akugamba midaala jangu olongoose obutungulu obucunculeko obusaleko obugundi bw'emabega akatungulu kasobole okunyirira. Omuntu oyo abakoledde gwoba okoledde waaba wakisa asobola okuwa ekyokulya ate n'akuwa n'obutungulu. Kati akuwa butungulu si sente ogenda obutungulu ogye mu sente. Kati nga nnonda obutungulu obwo nga mbulongoosa ng'omuntu akuwa obutungulu bwabukuwa ng'oyambuka e Nakasero waggulu n'alaba ng'obwana obwambuka. Nange ne mbugamba nange njagala kuntwalako e Nakasero gye mpulira. Ne ŋŋenda n'obutungulu bwange n'obuveera ne ntandika okusiba nga bwe nnenga awo wansi ne njigyamu ssente. Kati ekizibu kye nnafuna nga kwe kuddangayo eri ewa baganda bange mbalabe, naye nga kye nakolanga nga nkola wiiki neggwako ne nninnya n'enzirayo e Katende. Naye nakikola emirundi nga 3. Ogwokuna ne mbeetikka. Nabo abato. Ng'olwo oli myaka emeka bawezezza bemeka? Ng'olwo nze omukulu ndi myaka 8 kubanga yafa tulinako ow'emyaka 2.5. Yali Sandula. Kati nembeetikka nembaleeta ne tusibira ku wino oyo omukyala baali bamuyita maama Nakato. Nga mulinako 2.5 muwala. Nga muwala era ffenna bamwajja baleeta abameka abalala? 3. Ne muwera abantu 4. Muliko nako 2.5. Kati ne tujje oyo omukyala Nakato mu katale we nasingira okubeesingiranga. Agamba bambi omwana oyo mulekwa mumuyambe mumuwe emirimu era nga tujja ne nteekaawo abaana nze nentandika okukola emirimu awo. Omukyala oyo yali wa kisa nnyo naye lwakuba Mukama yamuyita bambi yakwata abaana abo n'abatwala ewuwe. Kati omukyala oyo yali asula mu kiteezi n'abatwala ewuwe ne babeera ewuwe nze nensigala nga nkakkalabya. Naye mu kukakkalabya nga nnyambukanga eyo e Nakasero eno ye kesisi n'enkwata n'enkuba ku mmotoka n'entwala. Kati batuteeka mu kkooti omulamuzi n'agamba oli omwana mumutaddemu mutya. Ne bagamba bamukutte n'ebintu ng'atunda ku luguudo. Oyingidde nga 8 nga tuli mu 9 awo. Kati nze omulamuzi n'aŋŋamba gweddayo tambula ogende. N'akutteera awo omulamuzi fuluma. Ne ntambula ne ŋŋenda era natuukira ku mirimu giri kubanga era nga tuyina egy'obutungulu. Kati sizoni y'obutungulu bwe yabanga ng'eggwe eweddeko ng'obutungulu bulinnye ng'omuntu takkiriza gaba butungulu bwe. Naye ng'awo mpaalira oluusi mu bijanjaalo oluusi n'ennondo entangawuuzi. Kati awo ne kasooli oluusi ng'ajja omuntu n'omugamba leeta nfumba kasooli nze onsibire entambuze. N'akusibiranga n'otambuza kasooli. Obwo bwe bulamu we nabukwasizanga naye ng'okwebaka nnyambala akakutiya. Era mbalengera okubuuza nti okwebaka bakola nga nnyambala akakutiya ne twebaka awo ku street nga ku mukwano akeeri awo waggulu. Ne waggulu ne weebika. Naye ekyasinga okunjija mu mulimu ogwo kubanga bwali nga tufunamu ekyokulya biki ate nga bali baganda bange babanjijjeeko nga ntereka obusente. Naye ng'abasajja bayagala kunkwata ku street. Oyongedde osavuwalamu ng'okuzeekuzeemuko weyingidde 10. Waliwo omwami baali bamuyita Sempanji. Keefa Sempanji. Maddox gwe yayimbako. Ono alina mulawi we gwe yakolangako story. Bwe yamukolako story olw'omwami yajja n'ayogera. Ali Katosi Road okwo. Yajja bambi n'atukuŋŋaanya. N'agenda n'atugulira emmere n'atugulira buli kimu n'atuterekako ne tubeerako ewuwe eyo. Emukono eyo? Era oluusi gye nava n'enkomawo nga ndaba mu butuufu atuwa ekyokulya atuwa ekyokunywa naye baganda bange
okiwulira tomanyi bali batya eri omukyala yabatwala batya kati ngenda okudda nga mukyala yafa yali yatwala baganda bo maama owokubiri naye afa kati nentambula yali yantwala nengendayo eyo mu kiteezi nendabawo nensanga nga abaana webali era bwe natuuka ne bagamba wuuye yali abeera muganda w'abaana abo twala abaana bo omukadde yakola ki yafa kati awo nenkomawo ku street bwe nakomawo ku street nentandika okupambana bupya ewakefa Ssempanji lwaki wavaayo nga neeraliikirire baganda bo naye nga ndya buli kimu bambi omwami oyo yali akituwa Kefa Ssempanji mugenzi kati tonda musonyiwa ebyamusobako Kefa Ssempanji nakola kinaafa nenkomawo bwe nakomawo nengenda eri nayo nasanga akoze eki yafa kati ne bangamba kale gwe ennaku ziweze ennyanga omukadde yafa kola kitwala baganda bo nembaleeta ne tudda mu kisenyi nabo kati nga oli ow'emyaka 2 ekitundu nga tusemu emeka nga tuuse emyaka ng'ena kati bwatuuka myaka 4 ne tubeerako awo mu kisenyi waliwo ebibanda ebyo bya firimu webityo ebibanda by'embaawo waliwo omwami lwakuba namwerabira erinnya naye yali ayinako loogi nga abakazi babeerawo abeetunda nga naffe n'atugamba mubeere awo n'atutwala ku erosi ne batuwandiika n'atutwala ku poliisi n'afuna ebbaluwa ne tujja ne tubeerawo nga abakazi abo abeetunda bantuma genda otuleetere taaba genda otuleetere emmere genda otuwaatire kino nga batuwa ssente nga bampa ssente nga twefumbira emmere ne tulya ne tubaawo kati nange we naala ne ŋŋamba bano abakazi mulabika mulimu ssente nange kantandika okukola ki ebisere byo nga tofunanga musajja naye nakwebakako wadde abokuswiti abakwata simufunanga embuzi ng'okyagirina shaapu nnyo nga kale nina ebizibu nakulira mu bizibu abaana baagala kino biki kati nange nenjiya natandikira nateete omukyala baali bamuyita goleti nangamba jangu tugende nateete kubanga kati muno gwotyamu abamu bantu bakumanyi neantwala nateete natuukire nateete embeera teyali nnyangu wamma okutuukizawo ng'otandikirawo kwetunda olunaku olwasookera ddala yaŋŋamba kolera mu luumu yange kwata kondomu gikozese bw'otyo oteeke ku musajja nga nze ndaba ng'akulagira ku kyolwo alina kye yali akulagira yafuna omusajja n'amugamba yakutwala ng'alina luumu ye olwo ng'oli ku myaka emeka olwo ng'olondooza mpezeza emyaka nga 16 afuna omusajja ayingira mu luumu n'omusajja naye omusajja yali amuguze oba already yali amuwaleetedde yali amuleetedde nze n'aŋŋamba kati twala oyo omusajja nze nkulage n'amugamba sebo totya ono mwana atandika butandisi okiwulira kati tugenda muloogi nduulu neetabukira eyo nali sibikolanga sooka otunyumizeemu wali kondomu agikuyuliza agikwata ajambaza omusajja abataddewo bwatyo omugo gwa Musa n'amwambaza n'aŋŋamba kola ki weebake neneebaka kati nze nali sibikolangako nagenda okuwulira ebintu biruma nenkuba enduulu omusajja yali amanyi wagira dda naye yatwala butwazi enzibuzi kati bwe nkuba enduulu omusajja n'aŋŋamba kwata ssente nze mbadde mmanyi wabikolakola dda kati omusajja n'agenda njijukira yampa omutwalo gumu nannyini loogi najja n'agamba buzibu ki nemugamba tewabadde buzibu naye mbadde sibikolangako ate omusajja akozesezza amaanyi mangi omusajja n'aŋŋamba owaloogi tambula ove wano genda n'ayita omukazi eyandeeta n'amugamba onaatambulire waagende ono omwana oleese waaki wano bwe ntyo nenvaayo nentambula ekiro ekyo nenkomawo mu kisenyi olwoba n'owongo balese kuki nga mbaleseemu ne mbagamba nagenze kunoonya ssente mpozi balina omwami yabawa kaluumu kati nenkomawo ne baŋŋamba ofunye ssente baaba ne mbagamba sifunye ssente naye bampaddeyo ssente naye nkya tugendako era tugende tufumbe kasooli munnange nga nkeera nga tugenda tufumba kasooli nga mbagamba tumutambuze waliwo awo omukyala nga tumusaba kubisa effuliya eby'ebituli nga tuteekamu mu biveera kasooli nga tutambuza kasooli nga tutandikirawo nga tufuna kapito nga munnange tubeerawo
ndowooza mba ntuuse emyaka nga 23 awo. Olwo nga tobiddanga mubiri. Ne musajja yakugagambula meeya gijjako. Yavaako yo yagenda nayo. Okuddanga nzenna sibitegedde. Oli otambula bulungi. Nga ngenda mu kiriniki nga ngambeera omukyalo omusawo yali mukwano gwange nga mugamba naye ngenzeeyo omukazi abadde antutte kwetunda naye nzenna nfunye omusaayi kiki nangamba agenda ofumba otuzzi otwokyo oteekemu otunnyo onaabe ojja ttereera. Kati bwentyo bwe nakola nga ntandika bulamu butya natandika ofuna omuvubuka njagala myaka 23 nga twagala nate okwali okwagalana nga nfuna lubuto. Boyfriend, yali boyfriend. Nga nfuna lubuto. Nga tutandikira awo naye bambi omuvubuka oyo yali Richard. Naye twabeera naye mu family n'apangisa ennyumba najja baganda bange ne tugenda ne tubeera naye. Ate awo we yakola ki we yafunira omuwala omulala naye ndaba nga atanzaddemu omwana ate tampa buyambi. Kati awo kwe kugamba kati nkuze kantandike bupya okunoonya ssente. Kati oddamu oti ofuna ekirowoozo atoddemu. Nziramu nga emiyiribo giri mu kibuga gya KCC nga bakwata nnyo abatambuza ebintu abatembeeyi neŋŋamba nno abagenda ku butembeeyi. Awo nenkola ki nenjijukira neŋŋamba bagamba eyegga babeetundirayo. Omubiri gumanyidde. Guyisiisa ne ku mwana gugaziye bulungi. Ngende gaba nenkola ku ssente. Kuba bulungi nnyo ye. Nga bagula meka yegga. Nga musajja oluusi akuwa omutwalo. Ng'ebiseera tebiringa kati ye. Ng'ajja n'akugamba ngenda sula naawe ngenda kuwaayo 5. Bwe tutyo nakola ssente ne nsobola okupangisa ennyumba ne tubeeramu ne baganda bange ne bakula ne basomako kye basomye. Nga gwe abasomesa? Kati omukulu lwakuba yatwerabira yanneerabira naye ng'omukwaliko omukulu kw'abo baganda eyali anzirako kati yalinga omukulu. Yakuddako yasoma ye n'atuuka ne ku siniya 4 naye yatwerabira yagenda eyo tetumanyi na gyali yabagamba nze sikyayagala nakuwuliza eyo be bamanyi batunke lwabwe naye twabeerawo mu mbeera yonna paka kati ate nga bwe tujja ensi bwetambula nagenda okulaba kati ng'omuntu ayisa mpita janguuko ekireka nga njijjako kireka nfutuuze nga naye yeetundira eno. Okay, omukutu gutandikwe tuli tugeza kulaba nga tusimbula emboozi tukola introduction tugenda abantu bawa series ez'enjawulo ku mboozi omulimu gw'okwetunda kati gwafukira mulimu ddala wano mu Uganda gulabiridde abaana gusomesezza abaana and so on birungi si birungi ogwange gwakubakolera mboozi ebeera egenda mu maaso tukyukemu kati nnyo tubenga ate tweyongerayo mu maaso. Nze Sonko Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.